etugenderera kulwawo waneeno mu kifo kino toddamu naye ate era ku saidi wali omukyala Karo Nanyonjo kasome bwe batyo ate ne balangirira muntu mulala tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba Uganda empya tuliyambala engule zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba Uganda empya. People power. Our power. People power. NUP Everywhere. NUP. Gaye mutulaba muyinza okuddamu okulaba nga either tuli bafu oba ne muddamu kutulaba nga tuli mu buduukulu naye twagadde tugereko erimmwe n'ensi yonna etegeere okusookera ddala nga NUP we are a non-violent party. Tetukkiririza mu kuyiwa musaayi, tetukkiririza mu butabanguko, era tukoze kyamaanyi nnyo okukwatagana n'ebitongole ebyokwerinda okwogeraziganya n'abantu baffe okubakumaakuma obutakuma muliro obutayokya bintu by'abantu era ekyo nkakasa DPC atuwaako obujulizi. Mwami Mugerwa ne DPC we Naggalama ampako obujulizi bwabanga mwenkanya wadde tunyigirizibwa okutuuka ku kisenge naye tuganye okwenyigira mu butabanguko bwonna obw'okumalawo emirembe. Ekyo njagala kitegerekeke bulungi okuviira ddala mu ntandikwa nti wadde tunyigirizibwa ne tutuusiza mpaka ku kisenge tetunnasalawo mu mbeera yonna kwenyigira mu butabanguko oba abantu baffe bonna tubakoowoola okukuuma emirembe nga bwe kisoboka ng'ate bwe tufuba okulaba nga n'abo batukolako obutali bwenkanya Mukama Katonda abatuula mu bifuba beddeko okulaba nga ensonga eyatutwala mu kalulu kasigale nga ke kalulu, ensonga abantu abawangula babeere nga bebalangirirwa nga bebawanguzi. Ensonga nnyingi mwana wange nattibwa Ibamu ne mwana wattu n'okutuusa essaawa eno teri kitongole kya byakwerinda kyonna kyali kizeeko waka. Awattibwa omwana n'okunoonyereza n'emmotoka ezaakubibwa amasasi n'okutuuka essaawa eno ndowooza tebategeeranga. Ne mwana wattu bangi bankubagiza nga bali mu bitongole bya byakwerinda kati simanyi ani yababikira naye teri muntu yenna yali azzeeko waka kunoonyereza. Omwana bamuttira batya mu compound yange yani yakuba amasasi emmotoka zonna 8 ezaali mu compound ne bazikuba amasasi gazireka nga tekyasobola kutambula. Abakuba kamera ewaka nebeera nga tekyasobola kukavaringa bigenda mu maaso ne bajononya ddala to the maximum ne bayingira ne mu nnyumba yange ne bajaza ne batwala n'ebintu ebiri valuable nga ssente. Ninze nekubidde enduulu ku buli gwe kikwatako ba DPC we Naggalama who is concerned in that area n'okutuuka essaawa nti bannajjako waka. Ekyo njagadde kibeere very very clear eri mmwe bannamawulire. Ngenda kugezaako okugaziya ensonga zino nzibikire ne mwandibadde mubuuliza ebibuuzo naye wadde tebannajja tukyali redde tukyabagumiikiriza tusuubira nti babadde bize mu byobululu ebyenjawulo nga beetaaga abasirikale wano nawali. Ndowooza ensonga lwaki tebannajja kunoonyereza ku musango ogwenyigiramu okufa kw'omuntu guno okuyita abantu b'Nakifuma ne mukono yino okutwaliza omu. Tukyalina obulolondoza bwa mirundi ng'esatu ebiri. Tulina akabavubuka, tulina municipality, tulina aba chairman b'amagombolola ne bakansala baabwe. Mbasaba mujje tulonde kubanga abakulembeze abo tugenda okulonda be bagenda tutuusaako obuweereza. Bonesuulirayo gwe Nagamba n'otajja kulonda ojja kubanga olonze negatively kubanga oli gotayagala ajja kujja abamwagala bajje balonde naawe akukoseze wamu. So njagala okumaliza ebigambo byange nga mbasaba mujje tulonde. Essebera ddala kuba ate nga kyesingira ddala okuba ekikulu nange ntuusa butali bumativu bwange
kubikolwa ebikolebwa ku president wange. Nyalange njalo bategeeza nti wemba temwagala okulonda kubeeyo mukujeewo tubalinde mufe muveewo then naffe tujje twesimbe kubanga singa oteekawo okulonda abantu ne balonda omuntu gwe baagala ate n'omuyisanga atali mukulembeze n'omukolanga bw'oyagala tutegereze eddala l'omuntu okulonda tekola ki tekuliwo tujja gumiikiriza aye Katonda kuuma Kyagulanyi Ssentamu Ssaabasajja Kabaka wangaale kuyitako otadde omubululu mu box abamawulire baaliwo nga tugoba mu polling station nga 10 Ngombere Buwujja Kazo Bwanga Masujju Mpungesi bo bayingidde eri beggalidde saawe muno ekitundu n'ogamba gakondo gano naye Mukama alina baatwala naye bagagatwala ddi Mukama naye aligatwala Mukama oligatwala Mukama oligatwala kyetusaba ne famire zaabwe nazo zirimanya nti abantu bano bakolimire ng'abantu abo obatutte ne bawulira essanyu eriribeera mu nsi ng'abantu bazina mazina nti bano bayinza okufa bano bayinza okukola bwe bati kubanga okujooga okulifaana bwe kuti tekukkirizibwa naye komisioni efulumye tebo zonna zibeere bweru wali ku lubalaza lwabwe basome ebintu abantu basobole agenda okubatuukira batuukire ng'ensi ekola ki eraba so si kugayira mu ka office nga bwe baakoze eludda semunakuwalira kubanga ndowooza baamugambye nti alina kusalawo wakati we oba n'obulamu kubanga nalabye ne bw'olaba ebifaananyi byammwe bye mwalese bambi ng'asoma ebintu ebyasembyeyo ng'olaba nti nabikolera mu nnaku ffenna twabaddewo bambi ate omulaba akyali myaka mito omuwala oyo baamuleeta wano mu bugenderevu nti bajjewo omuntu eyali ayimirira ku magulu gwe baleetewo gwe banaakangakanga era bambi ne bakimukola olaba nti nno mu kulonda ffe yaguma naye bwe twatuse wano ndowooza na bano ne balinnyisa omutindo gw'okukola ki gw'okutiisatiisa olaba batiisizatiisiza naffe ffennyini ne tutya naffe ffennyini so nze wansi w'amateeka ebyakoleddwa tebirina makulu naye ekyennyamiza nnyo okuba nti nno tufunye abantu abasobola okukola ebikolwa eby'ensonyi n'obuvumu n'obumalirivu bwe batyo eddoboozi lyange oba okwongera eddoboozi lyange kubigenda mu maaso mu mukono naddala ekibba obululu buno twajja tubagamba tukanoonye tukalonde tukakuume bannamukono njagala kubeebaza mwalonze akalulu mwakakuumye naye obubbi buli ku ttali senta obubbi buli mu kompyuta eyo waggulu eyo naye njagala kwebaza bannamawulire abali wano kubanga muzze okukwata recording nga tubabuulira ekituufu ekiriwo obutabalaamu balonzi maanyi abalonzi balonze naye obubbi buli ku ttali senta awo nno bwe nzija ne ŋŋamba justice byabakama tukwetaaga okwate mu nsonga eno eya mukono kubanga obubbi bwabadde tukutuku bubbi kondo oli n'asoma ebintu ebyabadde ku declaration form naye olwa intimidation n'okutiisatiisibwa n'asoma ate ebirala nze kyendabye mu mukono eno tebadde election ebadde selection ng'abakulembeze be beeronda so si bakulembeze bantu be balonze ndabye democracy ng'efudde mu Mukono district naddala ku kalulu ka LC5 ne bakansalazi abali ku district abakansalazi banoonya akalulu ebintu biri mu lwatu bayina record naye ebibagenda ne bakuutiriza eyo ayo unfairness eyabaddewo ku Lwokutaano nti bali bo abaagala okweronda ne babeera ne access eri mu tali center munda ne candidate waffe Honorable Muyanja tiyasobodde na kuyingirayo kugenda ku counteringa kibadde kigenda mu maaso olabira ddala the ground is not leveled kali tekabadde kalulu kwabadde kweronda bonga bo balyoke bakakateko abakulembeze abatali b'abantu kye tutagenda kukkiriza justice byabakama ensonga tugenda zikuleetera ebbaluwa yange eri mu kkubo buli kimu mbadde nkubira essimu tokwata naye nja kunoonya wonna wooli paka bwe tunaafuna obwenkanya nga bakansalazi baffe bafunye obwenkanya ne district chairperson waffe afunye obwenkanya njagala okutuusa obwali butambuzibwa obusatu obwogerwako ye bakyabali mu motoka eyo kubanga kimanyiddwako bulungi nti baalimu batugamba nti baalimu nga ba NRM
nga n'omukandidate wa NRM yali mu mmotoka eyo yagwa ku accident. Ensonga eyokusatu kwekowoola ebitongole ebikuuma ddembe. Mwenna mukimanyi bulungi nti bakwata abaana baffe bangi ne abaawana Emukono ne batransfer ne batwala Jinja Road, ab'Ejinja Road ne babatwala abalala ne babatwala Ekira Road, abana ne babatwala Ekira, ab'Ekira ne babaleeta eno. Mu mbeera eyo abantu baffe bangi tetumanyi gye bali. Abantu baffe bangi bakyawambibwa basula bweru. Abantu bali ku bunkenke babanoonya bajja ekiro ne bakebera mu nnyumba ne bazikoona. Abantu bali ku bunkenke. Bwe twogera ne DPC atugamba tamanyi kyamanyi naye nga abantu buli kaseera bali ku bunkenke. Abantu baffe bangi bakwatibwa. Abantu baffe bangi abatamanyi kyagenda na mu maaso olw'okuba baali bawagizi ba NUP bakwatibwa. Wiiki eno batandikibwa okutwalibwa mu makooti naye bangi tebamanyiddwako gye bali. Bangi basula ku nsiko. Emirembe gibanga gyakudda mu kitundu kino ndowooza twetaaga tukwatagana ne poliisi n'abantu okulaba nga emirembe gidda abantu bave mu nsiko gye bali. Avunaanibwa batuwandiikire nti ono tumwetaaga, tuli redde bwe tuba tumumanyi okumuleeta than okuteeka obunkenke bwonna mu disitulikiti eno mu mbeera ey'ekiwamba abantu, okutiisatiisa abantu n'okubagamba nti mmwe essaawa yonna nammwe tugenda bayisanga Muwanga Kivumbi. Bwe bamuyisiza ne bamuteekako ebisango ebitalinaako mitwe n'amagulu. Ensonga eddirira esembayo ttale zonna ze tulina ab'NRM twali tubasinga emitwalo emitwalo 2. Bagezaako nnyo okulaba nga batutuuka mu mbeera eyo. Returning officer n'adeclaring Muyanja Ssennyonga. Returning officer bw'amala okulangirira bassebo ne bannyabo, amateeka gagamba abeera functus official, abeera takyasobola kudda mabega ku revisitinga issue eyo. Ne mwenna mwamulaba bulungi nadde mabega bw'ate adeclaringa candidate wa NRM. Ekintu ekyo kivumirira era twakikwasizza dda bannamateeka baffe okulaba mbeera gye tusobola okukyenganga. Naye nga tukimanyi bulungi nti yasooka kulangirira Johnson Muyanja Ssennyonga, nammwe weemuli mwali mu recordinga clips muzirina era amateeka gakimanyi kibasooka kulangirira ono. Amateeka tegakkiriza nti osoose kulangirira ono ate olangirira omulala ng'emateeka gentegeera obulungi myaka 18 nga ngawoza nga ngakolamu. Na bwe kityo ekyakolebwa akakiiko k'ebyokulonda wakati mu kutiisibwatiisibwa kubanga n'omukyala twamulaba bulungi nnyo, wakati mu kutiisibwatiisibwa b'NRM kyali kikyamu, tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Era wakati nti ebyo byakolebwa twongera okukowoola abantu baffe okukuuma emirembe. Tugezaako buli kimu ekisoboka okukwasaganya ensonga zino nga tuyita mu mateeka awatali kukuuma muliro mu bantu bassebo ne banyabo. Era tukowoola n'abalonzi baffe bonna abali eyo mu disitulikiti okukuuma emirembe, ate era n'okubazzaamu amaanyi tebannange temuggwaamu maanyi. Waliwo akalulu akajja ku Lwokubiri municipality beesomye okubanga nako bakabba era bawulira nti municipality bagyetaaga mu bulungi ne mu bubi. Tuddamu okukowoola abantu baffe okujja mu bungi okutaayiza akalulu nga bwe twakataayiza aka president, okutaayiza akalulu ako bassebo ne bannyabo tukakuume mu mirembe. Gw'olaba nga yeŋŋanga ebokisi nga twalabye ab'NRM babadde bapakira obubokisi ne bakwata obululu tetumanyi gye babujje ne batandika obupakira mu bokisi obumu ne bugaana ne tubagoba. Mu mbeera yemu tubakowoola bassebo ne bannyabo mujje mu bungi ku Lwokubiri tukuume akalulu k'ekibuga kino. Omutima gwa Mukono twetaaga obukulembeze nga bwa NUP oba nga buli ku will of the people oba nga buli ku mazima. Tetugaana NRM kutuwangula naye tuwangule mu bwesimbu mu mazima. Ate era tubakowoola nga tumaze